Kadama TV mwegendereze nnyo ku time y'okubeera nga babasasula. Babboosi abamu baagala kubeera nga banjagamba kunyagako ssente zammwe ng'ate ozikoleredde. Kadama gwe ngendo baleetera olwaleero baali bagenda munnyagako emyezi gye 6 singa teyali sharp emyezi gye 6 baali bamaze ogitwala ng'ate emabega babadde bajja basasula. So kye mbagamba nti ekintu kino kiba tekinnakutuukako tolowooza nti kisobola kutuukako. Omuntu yennyini gw'obadde weesiga ye muntu yennyini akuvaamu. Kuba singa abantu bonna twali tetubeesiga, singa tewali muntu ayinza kubba, kuba singa ogamba abantu sibeesiga. Naye omuntu gwe weesiga yennyini n'ogamba nti ono tasobola kukola kino yennyini yakikola. Katuwulire emboozi ya Kadama ono. Mr. Kadama TV wasooca ssebo obulamu buli butya Mukama yebale buseesa Mukama yebale kukuuma tusiima nnyo empeerezaayo kale nange njogerako oyo omuwala ayogedde ku ky'okusayiningira ssente nga tonazifuna banaabantu nze banaabantu nze ngamba oba korona nabo yabayisa bubi simanyi korona yabayisa bubi lwakuba ate bo tebasobola tugamba wabula baba baagala kutuyiiya buyiiya. Nange nga naakaweza omwaka gumu n'emyezi 2 awo ng'omusajja okuva lwe najja nga bansasula bulungi kuba najja nga 12 era nga 13 bampa ssente zange naye ne bamala ne babivaako nga tebakyampa 12 tebayingira mu mwezi nti ate bagende mu 12 ne babeera nga bansasula omwezi nga guweddeko nga siyingira mu mulala wemalira ziri ennaku 12 ng'eyo situukayo nga bansasulamu 3, 28 mu lumu kale nga bansasula bulungi. Kati ebiseera ebisinga bwe babanga nga tebayina ng'omwezi tebaguyina ng'omwami ayogera n'omukyala we nze omwami tayogera nange buli kimu akyogera na mukyala. Omukyala yaŋŋamba naye bwe baabeeranga nga tebalina ssente nga batuula boogera oba mufumbiro mu kisajja najja n'akugamba Mariyamu muntu wange omusaala guno omwezi tetuyina bakugamba bukyali nga batwala obuvunaanyizibwa bagamba bukyali nga wakyabulayo no wiiki namba n'omanya nti tewali ssente kuba nze bampeerezanga nga bwe nsindika nagamba guno omwezi ssente tewali naye omwezi ogujja tugenda kuwa tekiyina buzibu nange olwedde omuntu bw'aba kusasula bulungi ng'olaba akuwa bulungi takwegayiriza naawe omanya nti ssente zimubula kuba nabo bantu nemugamba tekiyina buzibu mukama wange ojja kumpa lumu emyezi 2 n'agamba kale weebale oba olyawo n'omukyala n'akuyita oyogedde ne bba wange nti njogedde naye mwogedde naye biki taŋŋambye talina ssente naye n'akugamba tolina buzibu nti sirina buzibu naye n'aŋŋamba weebale kugamba ne bandaga nti ebisigadde tebaagala kumanya naye kikwata n'omusaala bakiteekamu respect omusaala gwange gwo bagwegendereza naye naali ndi awo naali babanja emyezi 2 nga bampita bulungi nga bonna weebali ng'omusajja aŋŋamba nti ofaayo bwe tukuterekera ssente z'emyezi 6 then ntuzikuwa mu myezi 6 nimbagamba lwaki omusajja n'aŋŋamba nyinamu obuzibuzibu naye mu myezi 6 bwe ginaawera nja kuba nkuwadde ssente zo nensirika omukazi kyaba ŋŋamba bw'okkiriza okuterekera bw'okkiriza tuzikuwe zonna emyezi 6 tugenda kwongerako nusu 10 ntubeera nga tukuwa kakadde which means batugenda kuwa bukadde 6 nimbagamba ye ekyenda kigaanyi
taga kateke munamba. Omusajja n'aŋŋamba tofaayo, nja kuwa ssente ebbanga lyemaze naawe era oneeraliikirira mu ssente. Ne mugamba kale tewali buzibu kuba naali nyina mukwano gwange era nga yaŋŋamba emyezi 4 nga teginaawera tebamuwa ssente era bamuwa myezi 4 omulundi gumu bazimuwa bulungi. Ate ne ŋŋamba ate bano kati nkoze ki, mbamanyidde basasula bulungi tekirina buzibu. Kati bwe naamala obbagamba bwe nti mbagamba kale ne baleeta ekipapula nze okuva lwe najja nsayininga. Balina ekipapula kya mwaka eky'omwaka kyaggwako ne baleeta eky'omwaka omulala. Ne baleeta ekipapula ne baŋŋamba sayininga wano. Ne mbagamba nga nsayininga ntya ate ssente ze mutampadde. Ne baŋŋamba nti tukkirizinganya nti ssente tugenda zikuwa kati sayininga wano biggwe. N'amugamba ssebo bwe kiba kya kusayininga mpa ssente zange. Ssente ze nsayiningire mba nyina okuba nga nziyina mu ngalo, nzaagala. Baasirika tebaddamu. Wayitawo nga wiiki, myezi 2 gye naali mbabanja ne bampita ne bambuuza ssente oyagala kusindika oba tuzikuwe mu kaashi. Ne mbagamba njagala kusindika ne baŋŋamba leeta ennamba. Ne mbaweereza kuba nze sisindikira muntu omu. Nze sisindikira muntu omu ssente. Ne mbaleetera gwe balina okusindika ssente. Naba gwe balina okusindika ssente nze ne ŋŋenda mu mirimu gyange. Kuba bw'amala kunsindikira ssente ansindikira ye akozesa ssimu ye, tagenda mu bbanka era wenyini omugamba nti nsindika eddakiika ezo ssente azisindika n'akusindikira akandibadde nga kalusita kalina ozijjayo. Ngenda mu mirimu gyange naali ndi awo ng'aŋŋamba nti ssente zigenze jangu sayiningi. Ng'amugamba nti kangende nsooke ngicekinge ku ssimu yange kuba nze sikola na ssimu. Nayambuka ku ssimu nga kalusiti takasindise. Ne mugamba ate ne muleetera essimu ne mugamba nsindikira ekiraga nti ssente zigenze. Ndaba osindise ssente meka era bantemye meka, agenda ozijjayo agenda funa ssente meka. N'aŋŋamba sayininga wano ssente zigenze. Ne mugamba ati bwe ziba zigenze bulijjo bwe zigenda essaawa eyo zikuleetera guni nti zigenze nange n'oginsindikire. Nga batunula butunuzi. Ne mugamba sigenda kusayininga nga sinaba kufuna risiiti. Sigenda kusayininga. Omusajja si muyombi, musirifu. Omukazi n'agamba kati bba wange oyagala kulowooza nti mubbi biki n'amutunulira butunulizi. Ne ntambula ne ŋŋenda ng'olwe tebaazisindika. Era naali ndi awo enkeera nagenda kulaba risiiti ku ssimu yange. Bwe naagiraba naali mbeekengeddemu. Kati kye naakola ono gwe nsindikira ssente namugamba bwe nkubiipinga ng'ogenda ku WhatsApp. Namubiipinga n'agenda ku WhatsApp. Ne mugamba bakusindikidde ssente naye kisoboka okulaba nti enkya kuba basindika lwaggulu, enkya okeera n'olaba nti ssente ezo kituufu gye ziri. Naye n'aŋŋamba bulijjo bwe katya. Ne mugamba neekengeddemu. Bampita nti sayininga ne mbagamba kasita wendi ngenda sayininga enkya. Oli n'agenda n'aŋŋamba ssente gye ziri. Awo ne ndyoka nsayininga kuba naali mbeekengedde. Wiiki mini singa nasayininga kiri ekipapula eky'emyezi 6. Nandukoledde bwereere emyezi 6. Gino emyezi 2 singa nasayininga tebaazizimpa tebandigambye ssente zaagenze. Bye bino oluusi nitubeerawo nti ssente zigenze zibawunsinze babbye ssente zaffe naye ate ng'omugaga takoze ekitazisindise. Nandisayininze n'afuna oba amagezi engeri gy'afoojingamu ka risiiti ne bakampa n'osindika nga ssente teziriiyo. N'olwekyo twegendereze. Nange naabigaana. Nomanyi omuntu okugamba nti ssente zigenze ate ng'akimanyi nti alina okulaga.
ayina okuwa akazijjayo naye nga takayina. Nze ŋŋamba obwavu bwe bubasumbuwa, tebalina ssente, baagala tuyiiya naye ate naffe tulina okwebereramu. Kuba nze ndaba n'ewaka n'ebyokulya tebiriiwo. Bakuwa musaala gwo naye ebyokulya tebiriiwo. Okuva lwe nagaana ekyo buli mwezi ezange bazimpa, be bamanya ebisigadde ne beeyiiya. N'olwekyo twebereremu. Va ku muntu okugamba nti omubanja 9 kimulemi ate akuwa akakadde. Mu myezi 6 akuwa akakadde. Naye nga n'9 kimulemi, awo naawe oba olaba nti waliwo kigenda mu maaso. Obwavu bwebo bubaluma nabo lwakuba tebakkiriza. Nze abange era mbalabira ddala nti obwavu bubaluma naye tebalina kyakukola. Lwakuba nti bo kye mbaagalako, omusaala gwange guba musaala. Kati wali ndowooza baali bampita musiru, nviiremu awo ne mbalaga nti nange siri musiru. Naye kasita baategeera nti sisobola kusayininga nga sizifunye, kuba nengera ndowooza baamanya nyina okusooka okukakasa e Uganda oba gye ziri okuva olwe banneesonyiwa. N'olwekyo tulina okwebereramu. Bagenda otuyiiya nga naffe tubakoze eki? Twabagwamu dda. Naye nga ŋŋamba bonna obwavu bwe bubaluma, bayiiya kimu magezi, bakivuddemu batya, batubbye batya. Kuba bw'osayininga n'obwogenda ku woofiisi era toyina lwowooza, kiba kiraga nti ssente zo baazikuwa.